amanyi kyasuze ku mwoyo gano gerulina. Uganda yeteeseteese kuvumu papa bujjewa. Uganda yeteeseteese okuzaayo abanyarwanda ababadde kuno nga bajja ng'abanoonyi b'obubudamu 1,400 bagenda kubasitukiramu babakwate babazze waabwe babagambye ewammwe waatereera mulabe eri abaleeta. Kale nno ojja kulaba bino bye babyogedde naye ne baga nti ku mukolo gw'okunoga olupapula luno olwa Daily Monitor emboozi eno egudde bulungi amakerenda otegedde. Ne baga nti ate waliwo n'ekirala ekyewanisizza abo ebyokwerinda emitima nti abanoonyi b'obubudamu abava mu ggwanga erya South Sudan mbu mwattu bajja kuno nga bakaalakaala n'emigemera wala. Ne baga nti bw'oba weegendereza oyinza okulaba mpola nga basoonooka mbu bw'ogira bw'oti okwetegereza nga balina emigemera wala gye bakukunisse mu ngoye omwo. Kale nno ojja kulaba bino biri wano ku lupapula luno olwa Daily Monitor olukedde okufuluma leero ne ku mukolo gw'okuna emboozi eno gy'ogenda okugisanga. Ne bakulaga amaziga ebiwoobe ebyabaddewo nga bannannyini ba mirambo gy'abaana bajjira mu ssomero liri ery'emannya St Bernard bwe gyabadde nga gibakwasibwa. Bino wano ojja kubiraba bakubyewo n'ekifaananyi okulaga embeera nga bwe yabadde. Bino babitadde wano ku mugukiriro gw'olupapula lwa Daily Monitor wennyini we birabikidde. Bw'ova kwago ne baleeta ateera amawulire amalala mwana. Ne baga nti kooti egenda kutandika sabbiiti ejja okuwuliriza enkaayana eziriwo mu kulonda omumyuka wa Ssenkulu owa Ssettendekero e Makerere. Omusigire w'omumyuka wa Ssenkulu wa Ssettendekero e Makerere. Bibino ojja kubiraba wano ate waliwo omusomesa gwe basonzeemu olunwe kukira bujje eritaneetuuka n'aligagambula obumuli. Mwana wa kibiina kya 7 mbw ate musomesa nno yakulira n'essomero. Ojja kubiraba bino byabadde mu disitulikiti eyo Wakiso mu bitundu ebyeka kiri awo ne bakulaga engeri yonna gye byatandikamu. Omuzadde kakati nti gaakaaba gaakomba yeewuunaganya ku ngeri omukulu w'essomero gye yatuuse okukkira omwana we okumusobyako. Omuyimbi munnansi w'eggwanga erya Congo nti wuuno ali wano azze okwetaba mu kivulu ekyokulwanyisa ekirwadde ekyakookolo. Ne bakulaga Simalu Masiya Rutumba wuuno y'omu ku bayimbi bannakinku agenda okubeera wano nga naye akooka. Ate engeri Uganda gyegenda okuzzaayo abanyarwanda 1,400 bibino wano ogenda kubiraba wano waliwo wano Major General Frank Mugambaje wuuno mbaka w'eggwanga erya Rwanda atuula kuno naye ng'aliko era byannyonnyola ku nsonga eno yemu ab'ebyokwerinda bavudde ku ki okwagala okunaabira abanyarwanda bano mu maaso. Naye biri wano mbu bajja kunoonya bubudamu ne babaga nti kakati ng'ewammwe waatereera bannange mudde okwammwe. Kakati ebyabaddewo ng'abantu bakwasibwa emirambo gy'abaana abajjira mu kyokerezi ku ssomero lya St Bernard Manya ojja kwongera okubiraba wano era ku mukolo gw'okutaano ogw'olupapula lwe lumu. Omuliro gw'Erakaayi gavumenti egenda kuggala amasomero gonna agatalina bintu ebyetaagisa gamba nga bino ebitanka ebibeeramu omukka oguzikiriza omuliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati ate ababaka batabukidde gavumenti ababaka ba palamenti batabukidde gavumenti ku bbeeyi y'amafuta agalinnya nga gapaaluuka enkya n'eggulo. Ne bagamba nti kino kinaaba kitya omuntu analaba afa. Mutebire akombye kwebaza eriibwa bagiyita enkumbi erima naga nti nze ne bwe kiba ki sisobola kuddamu kugulawo banka zaggalwa. Ndiwakiri okwebuuka. Kakati ababbi abali mu gavumenti waliwo minisita amanyi gye bali. Olwaleero waliwo eggulire lino lifulumidde mu lupapula lwa Daily Monitor. Minisita wuuno avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi ne baga nti abwatusenga bomu agambye nti alina ababbi bamanyi mbunga ensimbi ze babba mu gavumenti bazitereka waka bazikukulidde mu nju ziri eyo zikukudde mbu bajjayo oluusi ne baanikako emmanju ne bagira bati ne baga nti muzzeeyo. Minisita Matiya Kasaija agambye nti mbamanyi obutitimbe n'obutitimbe obulindo n'obulindo muli eyo mubukukunisa eyo buli eyo bwetuumye mu maka gammwe. Kali bulijjo singa aboogera minisita ono ate yewe ebyensimbi naye wuuno naye bano ne babuuzaako Father Simon Lokodo ku bigambo bya minisita ono naga nti minisita bw'abanga amanyi nga bulijjo tubyetaaga ebyo okubimanya. Father Simon Lokodo ye minisita omulala akwasisa empisa enkola y'emirimu ey'ekintu kiramu n'ebigwa mu kkowe eryo naga nti bannange nga tufunye bulijjo twetaaga amawulire ago minisita abimanyi. Kakati nno kyekyo kisaalidde mutamu bakanaanisa akaagala bannayuganda mutegedde minisita amanyi ababbi b'essente gye bali.
Parliament eyagala government yanukule kiki kyegenda okukolera abantu b'omu Lusanja abasindikirizibwa okuva ku ttaka tibasula empewo ebakongonsa akasana ne kasula nga bakonsa ojja kulaba wano ne kasiba nga bakabakonsa ojja kulaba wano ensonga eno omubaka akikirira ekitundu kya Kawempe North bwe yagirese mu lukiiko olukulu lw'eggwanga n'aga nti mukola ki omumyuka omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga naye n'alya mu ttama n'aga nti abange wadde nga mulindirira ssaabawolereza wa gavumenti okubaako kyannyonnyola naye lwaki muleka omusajja yasindikiriza abantu bano okuniigiina nga seddume yassize entamu anti ebeerega nti ne bwe munanzita munanfumbawa naye kale ojja kulaba bino biri mu lupapula luno amazike g'omu nsozi nti gaagano geeyongeddeko obungi mbu gazadde abantu bagawaddemu akaseera nga tibakyagayigganya gazadde geeyongeddeko 400 poliisi egudde mu kabinja k'ababbi ababadde baagala okutiisatiisa bamusiga nsimbi ate nammwe abattatta n'ennyanja nga muyiwamu kazambi n'ebirala ne bagaa nti mujja kusasula mpolampola omutango nga nnyindo zammwe ze zisasula munnamateeka w'omu kibuga kiboneka wuno ne bagamba nti naye kati aliira ku nsiko nga nkwale lwabiri ebyekuusa ku kutta omulaalo n'abayizi bangi beeyongedde okwewandiisa okusoma amasomo g'ebyemikono kanjira nva ku lupapula luno olwa Daily Monitor ate tukwate ne ku ndala naye nga sinaba kwesebulula kweyongerayo walala njagala kusooka kujjukiza nti gano gowuliriza ag'empapula gakutuusibwako banywanyi babayugakika abalunzi b'enkoko abakuukuutivu ddala emyaka 26 bali ku mulimo guno bakakkalabya kati enkoko yaabwe eyitibwa Yugachik Super esangibwa wonna ku supermarket. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachik. So tasty tofune Yugachik sumakaya sana Yugachik sumakaya woma Yugachik kasofune tuta Yugachik super yasinga Yugachik 20 years of serving Uganda. Otegedde bulungi myaka egyo bagikubuulidde nga bakakkalabya omulimu gw'obulunzi bw'enkoko gwayagala okulunda enkoko munange weyune aba Yugachik Poultry Breeders bajja kubeera nga bakuyamba nnyo okubeera nti osobola okukola omulimu guno ate n'ogufunamu bulungi ng'ate nebo booguza enkoko booguza amagi bookolera bonna nga basanyufu bya nsusso kubanga bajja kuba bakubuulira buli kalonda yenna gwe weetaaga okusobola okukola ky'okola naye ate ng'okikola mu ngeri y'ekikugu. New Vision akedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero gavumenti yiino ewadde disitulikiti 13 ezisangibwa eri mu bitundu ewali amafuta g'ebunyolo ne bagamba disitulikiti zino 13 zigenda kugabana ku basale ez'obwere abayizi bagenda kusomera bwereere ndaba wano President Museveni ng'ayiwa omukono ku kiwandiiko okuba atongolezza enteekateeka eno minisita we avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mukyala Janet Kataha naye waali wano minisita w'ebyensimbi teyalutumiddwa mwana ng'era bagamba nti olwambuulira saatuula nga lwali lwamugagga ate bino bifa nnyo ku kitundu eno minisita Matiya Kasaija ono gy'ava kale nojja kulaba engeri gye yasitukiddemu naye okugenda okwerabirako n'agagenga President Museveni ayiwa omukono ku kiwandiiko kino olwo ensimbi zitandika okutambula naye ate ne bawandiika wano ne bakunnyonnyola akawunvu n'akagga ku ngeri gy'osabamu basale zino era ozisabawa era ani azisaba ku muko gw'okusatu ne bagaa nti bino kwebiri ojja kukeberamu olabe omuliro ogwo guno ogw'eri emanya mu disitulikiti y'Erakai emirambo 9 bagizizaayo bagiwadde ab'eŋŋanda zaabwe naye ne bagamba nti abakuumi 2 n'abayizi 6 bakyali mu kaduukulu bakyanoonyereza ebiwoobe n'emirango ebyasaanikidde ekifo we bagiweereddeyo. Biibino akabondo k'ababbi b'emmotoka baalukulwe baabano poliisi ebaguddemu ojja kulaba poliisi teriko abantu 16 beeguddeko neegamba nti bano babadde tebasiba zikweya nti tebawena basajja tebaseka tebaalumira mwoyo bennyini bwe baba baagala emmotoka bamalirira okugitwala banka ya Uganda enkulu n'okunoonyereza okuliwo musime Mutebire akombye kwerima n'agamba sisobola kuddamu kugulawo banka n'emu kweza ezaggalwa ekiba kibe alidde mutama. President Museveni atongozezza basale ezigenda okuyambako mu bitundu ebyeri ewasimu amafuta n'Abachina nabo bagenda kuzimba entindo eri mu bitundu ebyerwenzooli abantu basobolenga okusomokera okwo naye alipoota yiino yakoleddwa ku byebyo bibazudde ku mirambo gy'abayizi abajjira mu kyokerezi ne bagamba nti alipoota ey'abasawo gye bakoze yiino eriko St Bernard Manya Senior Secondary School ne bakulaga ebintu byonna nga bwe byali amakubo wawe gaali w'ekisulo ekyakwata omuliro kyali luddawo ekya siniya ey'okusatu ne siniya ey'okuna ne bakulaga byonna bwe byali okuliraana ekisawe kya basketball n'ekkuba erigenda ku kabuyonjo bino byonna gye byali
wa kyatandika kitya alipoota waliwo wano bibafulumiza ku ngeri y'okunoonyereza ko bakoze ku mirambo egyazuuliddwa. Muko omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza avumiridde yayokya essomero lino n'agamba nti gavumenti eteekwa kumugoba Lumegere mu linnya akagere okutuusa lw'anaagigwa mu 5. Tibanaamukwatako bwe bati kale ne bakulaga nnyina wa Emma Kasozi wuno bambi yazirisse oluvannyuma lw'okulaba omulambo gw'emirambo lwe yalaba emirambo gy'abaana ekaliisizo wali baamuyoolawo obuyoozi. Ate era nabano ne bagamba nti bannange muteekewo enzigi abaana bwe bayinza okuyitira nga wabaddewo enjega efaanana bweti ku masomero ndi wateekwa okubeerawo ebifo abantu bwe basobola okuddukira. Ebyamutebiri okwerema okuggulawo banka ze yaggala bino ojja kubiraba wano babireese. Omusolo ogwa mobile money ogw'obutundutundu obutaano omujja gutandika leero okukola. Abantu abamu batandise okukuba jjejjerebu ng'oweddi bw'alonze erinnyo oluvannyuma lw'okukiwulira nti omusolo guli ogubadde ogw'ennusu ennamba ku buli 100 nti bagugyewo kakati baagala butundutundu 5 ku buli 100 bw'ataano. Naye kale ate ababaka baabano batandise okunoonyereza ku nkola ey'okusaasaanya obuwumbi 200 mu nteekateeka y'okusaasaanya amazzi mu ggwanga. Ndabawo ekifaananyi kya minisita Bahati wuno ng'aliko be yeebuuzaako, alina omulala wano minisita Tom Butime baabano wano. Kakati omubaka wa Parliamenti Elizabeth Karungi oli gwe baatwala mu mbuga z'amateeka muwala eyamuwalawala ng'amuvunaana nti yamuwa amazzi amwali obutwa. Ate ne bakulaga wano nti alipoota ekoleddwa ezuuse abasawo gye baakoze ku mazzi gano ge baagekebezze n'ebirala ne baga nti amazzi temwali butwa mugyeewo nammwe. Ababaka ba Parliamenti baagala abasibe abasibwa naye nga baliko ekiragiro kya minisita ekiyinza okubaleetera ekisonyiwo n'ebirala ebifaanana bwe bityo bite ebintu by'ensonga ezibakwatako ziyitibwemu mangu bazeetegereze balabe. Ate mukaaga bagombeddwamu obwala babadde batiisatiisa bamusiga nsimbi bakuno naye Ebola ly'abasawo mu ddwaliro ery'Essoroti livuddeko akabasa n'ekaliisoliiso wa gavumenti wuuno asonze olunwe ku kitongole kya poliisi n'agamba nti abantu bali eyo tebajingiridde biwandiiko woowe nti naye kale kaakati bino tebiba byakasobeza era nga mpalaata ya mbuzi erekerera omutwe n'egyerumba okugulu evviivi n'agamba nti kaakati ate abantu abandi badde banoonyerezako balala ku biwandiiko ebijingirire bwe baba nga bafuuse baalukulwe mu kubeera n'ebiwandiiko ebijingirire kitongole nabaki. Poliisi yino nayo neevaayo bukukubira eriko ababbi b'emmotoka beesonzeemu olunwe ekutteko baabo n'egamba nti n'emmotoka 20 babasanze nazo. Abakole yabaliisizza abantu b'e Kamuli ono abadde ku kitanda okumala ebbanga lya myaka 7 mulambirira baamukuba ekiiso okuva olwo okugulu ne kuzimba tasobola kusituka tasenvula tasituka kale no byebiri eyo naye sooka owulirize bino. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Kyekyo kituufu nnyo okiwulidde ekifa ku ba Solar Solutions beera ng'obeeyuna bakuyambe. Ate ne banywanyi ba Spear Motors nabo era batuusa Benz Mercedes nabo bakuleetedde fuso amagulu 10 mpya tukuufu seenegula ssente ntono nnyo nnyini ddala ate ensasulira naye yakutegeeragana eri ku mutindo gwegumu nga Mercedes Benz ekoleddwa okugumira enguudo za wano eri mu embeera y'obudde ya wano egisobola ogikola service ng'etuuse ku kilomita nga 1.5 yeetikka eteyuguuma enyuma okuvuga kwegamba nnungi mpitirivu kati genda wali ku Spear Motors ojja kubeera nga munnange osobola okwefunira mmotoka eno nga bw'ojagala naye sooka owulirize banywanyi bano. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Ssente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building, ground floor, opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 noti 3 oba 0758 393 5 6.
kyekyo kyenyini okitegedde toddamu ate kubuuza kuliwali kulwanga kulala kyekyo beeyo ne babiri nga bakuyamba kaakati ate katugende tukuulirize banywanyi aba Spear Motors. Aba Spear Motors Limited nga bwe batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 nooti 1. Ati awo ekituufu bw'ova ku ebyo bw'ogenda n'otuuse kuwolekera kugenda kuwangatto yayinza okukunnyonnyola obulungi naye bukedde olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaliro luno luleese amawulire wano ne bagaa nti waliwo okufa kwa Moze radio nti kwongedde okunafuya okuyimba ku mikeeyo ogw'e11 ogw'e12 n'ogw'e13 nga bali ku by'okuyimba n'enkomerero ya sabbiiti ngera bwe bibeera eby'eggandaalo ne bakulaga wano ekyabadde mulago ng'emirambo gy'abayizi abaayokebwa giva mu ggwanika kitalo baabwe. Minisita Rosemary Senninde teyalutumiddwa mwana n'agenda okubudaabudako ku bamu wuuno ng'alina eddolwa aliganyira azalala emigi yasitta amala omu ku bayizi abaafa baabuwe ekitalo. Naye ate mu mawulire amalala era ge baleese wano ku muko gw'okubiri ekyabadde mulago ng'emirambo gy'abayizi giva mu ggwanika zizina emmotoka eza A+ nga zigijjayo ne bakulaga aba UPDF bateereddwa ku ssomero eryayidde kaakati be bakuumawo tewakyali byakuliisa bijanjaalo mpiso. Waliwo omwami wano Kabuye wuuno ng'alagemu ku kkufulu ezabadde zisibiddwa abazigu ku kisulo ky'abaana ekyakumiddwako omuliro wuuno aliko byalaga wano. Naye ebizuuse ku by'okwokya essomero era nabo ne babaako bye baleese wano. Drake Muhanji muno bino abakayanira ebizimbe wano mu Kampala asabye Drake Lubega n'eyanga obukadde bwa $150 n'agamba bwe mubuleeta wano mu mpeke nga kiwedde kale bwe mba mwagala okukayana kugwe enkayane gwe musasule obukadde bwa $150. Baloya bateze gavumenti akalipo mu musango gw'okutta Susan Magala bano bajjumbidde kiyo jakulaba bajjumbidde biri wano ab'enansa nabeekalakasizza bakubagoba ku nguudo abandi mugobaani ku nguudo tukolera wano ate bano uno omusajja atiisatiisa abasisita okubasobyako lwa ttaka. Looya alaze ekiyinza okumalawo enkalu z'abagagga ku bizimbe ebikayanirwa. Looya wuuno birungi ojja kulaba naye ebyennyonnyola ebizibu ebizze bigwera akaayi ebitali erabirwa bye bino ne babikulaga. Waliwo omusamize Godfrey Lukeera eyita jjajja Galaba lwe yakwatibwa olw'okusaddaaka abaana ebyo ne babikulaga. Babadde bakaabira abaana baabwe baabano waliwo Pastor Mugambe gwe baatema ne basanjaga abantu n'ennyumba abantu 8 byo nabyo byali eyo. Bano bakwatibwa lwa kwagala kulya muntu ebyo nabyo byali eyo. Enkayana z'ettaka Essembabule zizze ziramulwa na kuyiwa musaayi ne bakulagako ku b'Essembabule bo tebabirwamu bano bakutte enkoni emiggo. Abatuuze b'Essembabule bali mu lukiiko lw'ebyettaka naye buli omu alina embuukuuli bano tebasaaga. Ojja kulaba ate Mutabaazi Mumunenye nga mulekamu yali wa ssentebe wa disitulikiti eri y'Erwengo akumula abantu emiggo. Sanyuka ne weekend bakuleetedde bingi ebiri wano engeri Bobby n'okufa kwa Moze Radio gye bakosezza abayimbi. Abayimbi temwekwasa Bobby temulina waaka bamuyise Kayemba yaliko byayogedde wano. Engeri Bobby n'okufa kwa Moze gye bikosezza abayimbi ne bakulaga wano. Bikosezzamu abayimbi waliwo wana abayimbi abamu tibangi balabise kakati baagala kulabika nga abaagala okwettanira ebyobufuzi ne balaga wana abayimbi abatali bamu baabano wana aboolekedde ebyobufuzi. Mbakubuulire kuliko Bobby Wine oyo ye yagenda dda Geoffrey Lutaaya naye wuuno Kayemba naye wuuno agenda mu byabufuzi Hildaman naye agenda mu byabufuzi Mayinja naye wuuno agenda mu byabufuzi n'omukozi wa Simba wuuno Kyeyune naye agenda mu byabufuzi. Ndaga nti ebyokuyimba nga bino binasigalawo olwo kakati kyekyo bw'ofuna omutwalo terekako 5 weetegekera obukadde bamuyise Minsaki aliko byannyonnyola wano gwe nateeka mu ssenta neefuulidde n'ebirala bingi era ojja kubiraba. Amawulire mwegali ag'ebyemizannyo gaagano bakuleetedde Susan Muwonge ne bagaa nti akaabya abasajja mu mmotoka z'empaka ate si yokka nti naye n'emukuyimba. Jjukira ne fundraising sprint wali ebusiika nga 25 Novemba 2018 lwakataaka Ponsi anoonya ssente afune emmotoka kapyata asobole okuwangula empaka za Africa. Kyekyo n'amalala mwegali bano bagamba tutunke Misiri ne Tunisia buli omu yeemanya eryanyi abange kyekyo banywanyi zino zo zimaze kakati okuwera
zenina okuviirako wano kakati we bituuse ndaba omutaka w'ejjokolera nzijeeko omwoyo nga gwe bagamba mukoomobbi gwe yajja ku byokwebaza naye era ekyamazima bwe bityo bibiri agaleero go kati ngalabika nga kubya olukumutwe njagala kujjukiza bujjukiza nti banywanyi bo abayuga kiki bakutuusaako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddume Lubogola Engineer Abraham Byandala webala okubeera nga kwoli Dr. Kefa Kiwanuka Honorable Amos Lugorobi Owantenjeru South Afande Nsegula Mirambo nawe bala okubeera nga kwoli Brenda Mukisa Mogagga nawe bala okubeera nga kwoli owuliriza tuddingane nate tugenda kubeera n'amalala mbujjivu ku 3 ezenkya lunaku lwaleero kyoba teweerabira nti banywanyi babayuga kik be bakutuusaako ag'empapula gano okuyita wano ku Sseddume Lubogola twolekera eggandalo ly'enkomerero ya sabbiiti oyita otya mu nkomerero ya sabbiiti nga tolidde ku Yuga Chick Super genda ku supermarket obuuze tinjagala kweriira ku Yuga Chick Super enkoko kawoomera amawulire ku Lubogola Simba ne Yuga Chick 20 years of serving Uganda. Neno ye sawa yendala ku Lubogola Simba Machati kali kampende Burungi wonga bumese Zeno wongo wake